Zabbuli eya 38. Zabbuli ya Dawudi ey'okujjukiza. Okusaba okuwonyezebwa. Ayi Mukama, tonnenya mu busungu bwo, tombonereza ng'okambuwadde. Onfumise n'obusaale bwo, onkubye n'engwa wansi. Temuli bulamu mu mubiri gwange olw'okunyiiga kwo. Omubiri gwange gwonna gulwadde olw'ebibi byange. Nzitoowereddwa ebibi byange biri ng'omugugu omuzito ennyo. Ebiwundu byange biwunya era bivunze olw'obusirusiru bwange. Nfunyiddwa n'engalamizibwa wansi, nkaaba obudde okuziba. Kubanga ekiwato kyange kijjudde okwokya, so temuli bulamu mu mubiri gwange. Nnyongobedde, menyesemenyese, nsinda olw'obuyinike obuli mu mutima gwange. Ayi Mukama, bye njagala byonna obimanyi, n'okusinda kwange okuwulira. Omutima gwange guntundugga, amaanyi gange gampweddemu, amaaso gange tegakyalaba. Mikwano gyange ne baliraanwa tebakyansemberera olw'ebiwundu byange, ne baganda bange banneesuula. Abaagala okunzita bantega emitego, n'abo banjagaliza obubi banjogerera eby'ettima. Buli kiseera bansalira enkwe. Naye nze nninga kiggala siwulira, era nninga kasiru sikyayogera. Mazima nninga omuntu atawulira, atasobola kwanukula. Ayi Mukama, neesiga ggwe. Ayi Mukama Katonda wange, gw'onoonya nnukula. Nkusaba nti toleka balabe bange kusanyuka olw'obuyinike bwange, tobaganya kunneewaanirako nga ngudde. Ndi kumpi okugwa, ndi mu bulumi obutasalako. Njatula ebibi byange, nakuwala olw'okwonoona kwange. Abalabe bange balamu b'amaanyi, n'abo abankyayira obwereere bangi. Abo abansasula obubi olw'obulungi be balabe bange, kubanga nfuba okukola ebirungi. Tondeka, Ayi Mukama, Ayi Katonda wange, tombeera wala. Yanguwa okunnyamba, Ayi Mukama, obulokozi bwange.